abasirikale be baleeta ne Busoga be baali badde ne Kakumiro be babadde ne Hoima tebasobola kubeera mu bifo bibiri oba bisatu omulundi gumu. Mbadde mpulira Kyagulanyi agamba nti abasirikale batono. Njagala okubabulira Uganda erina abasirikale nga mitwalo 10 n'abapoliisi balinga mitwalo 10. Kolooza tuli bannayuganda bameka? Barayotaz bangi banange temuwuliriza bya Kyagulanyi. Ate n'abo abasirikale ne bapoliisi nabo bali kusaidia ffe kuba nabo banyigirizibwa, nabo tebafuna misaala mirungi. Therefore, bwe munaabeera famu, bwe munaabeera solid, bwe mutaatye abo abasirikale bagenda kukola nga abasirikale ba Madagascar. Temuwuliriza bya Kyagulanyi kubanga tebirinamu kulengera. Madagascar kyebakoze 1 week ago ne beegatta ku bantu bannange tugenda kujjako Museveni. Kubanga buli muserikale omu alina amasasi 12. Kati ekibala ekyo bw'ogamba nti barayotaz bangi sooka obala amasasi g'abaserikale. Buli asobola okwekalakaasa mu ngeri yonna yonna gye weekalakaasa weekalakaase. Ojja oyogere ku namba. It's not a number, it is okugoberera ebiragiro. N'olwekyo tumweraliikirira mwena mugende mulonde tewagenda kutabula Uganda taliiwo. Ebigambo ebyayogeddwa President Yoweri Kaguta Museveni ng'ayanukula ebigambo ebyayogerwa Bobi Wine gye buvuddeko byonna mbikuwadde mu angles 2, ebigambo ebyayogerwa Kyagulanyi wamu n'ebigambo ebyayogeddwa President Yoweri Kaguta Museveni ebituleese okuba nga tutuuka wano. Bakira ebigambo bino oluvannyuma lw'okwogerwa President Museveni ng'ayanukula Bobi Wine. Bobi Wine naye talutumidde mwana, ayanukudde President Museveni wabula nga takozesezza katambi, akutte bukwasi essimu ey'omutimbagano obubaka n'abuwandiika, era nkakasa bukakasa butuuse butulungi ewa mwami Museveni. Era nange kyenkoze kwegamba gwe omulabi wange, lwaki tofuna bubaka buno obuwandiikiddwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ng'abuweereza President Museveni ng'amwanukula ku butambi bw'entandise nabwo eddakiika eno. Ebigambo ebyogeddwa President Museveni abadde agamba nti abasirikale Uganda erina bangi, era n'agamba nti wadde Bobi Wine agamba nti abasirikale tuyina batono, buli musirikale ate amasasi alina mangi nnyo. Bigambo bya President Museveni. Kati Bobi Wine bw'abadde ayanukula awandiise bw'ati agamba nti here is Dictator Museveni yet again preparing to massacre Ugandans. We have never called upon our people to riot. Our call is for people to peacefully protest, a fundamental right granted by Article 29 of our Constitution. We are not talking about rioters. We are talking about the citizens of Uganda. Wine bwawandiise agambye nti mulabe mwami Museveni dictator, nate ebigambo bino bibanga biraga abannayuganda ab'okubanga battibwa. Bigambo bya Bobi Wine. Bobi Wine n'awandika n'agamba nti tetuyitangako bantu kwekalakaasa, wabula twayita bantu kwegugunga mu mirembe. Era nga Bobi Wine agamba lino teeka oba luno lukusa oluweebwa munnayuganda mu Constitution okuyita mu article eya 29. Bobi Wine agamba nti wano tetuli mu kwogera ku beekalakaasi, tuli mu kwogera ku batuuze b'eggwanga nnyaffe Uganda. Ekyo kyawandiise ewasooka ku number 1. Ku number 2 Bobi Wine agamba nti our call for protest is conditional. If you don't want people to protest, then grant a transparent, free and fair election. Already you are rigging the election by stopping us from campaigning, blocking us from accessing radio stations, abducting and illegally arresting our campaigners, etc. Stop all this nonsense and you will have no reason to intimidate the citizens. Obwana wandika kuchokubiri n'agamba nti
ffe lwaki tusaba abantu beegugunge era ensaba gye tusaba abantu okwegugunga ya kiseera buseera oba yakakwakulizo. Bw'oba toyagala bantu beegugunge then tukakase nti okulonda kugenda kuba kwa mirembe nga tekuliimu kyekubiira ate nga kweko okusaanidde. Bobi nagamba nti already ebiri mu kukolebwa biraga okubba obululu olw'ensonga muli mu kutuyimiriza okuba nga tukuba campaign, mutulemesa okutuuka kredi ez'enjawulo, mubuzaawo abantu baffe ate era mukadde ke kamu ne mukwata n'abo ababa bazze ku campaign. Mulekeraawo nonsense ono yenna, awo temujja kubeera na nsonga yonna lwaki mutiisatiisa bannayuganda. Bigambo bya Bobi Wine. Bobi Wine mu kiwandiiko kye kawandiise ng'akokusatu agamba nti that you talk about 120 bullets per soldier shows that a murderous regime you'd lead. You should be ashamed that you want to respond to peaceful protests with live bullets. Bobi Wine nannyonnyola n'agamba nti bw'obanga oyogera ku masasi 120 buli musirikale, ekyo kiba kiraga nti tutambulira mu mugigi ogw'abatemu era ogukulemberwa ggwe. Era Bobi Wine agamba nti olina okuba ng'oswala olw'ensonga nti abantu abagenda okwegugunga mu mirembe ate mwagala kubanga mubawuttula buwuttuzi masasi. Either way, you cannot kill all Ugandans. The people of Uganda will have the final say on their destiny. Bobi Wine nagamba nti newankubadde bino byonna byayogeddwa, abantu ba Uganda tosobola kubatta n'obamalawo era be bajja okubanga balina ekyokwogera ekisembayo. Bigambo bya Kyagulanyi Robert Sentamu bw'abadde ayanukula President Museveni ku nsonga y'okuba nti buli musirikale alina amasasi 120 bwe batandika ebintu by'okwekalakaasa. So what has been happening now, not only last year, for a long time, the opposition in Kampala here, there have been ballot stuffing. But this time, last year, 2021, they went further and printed their own fake ballot papers on Nkrumah Road. Then those were the 1 million. Then they imported from Dubai 1.7 million. So altogether they cheated 2.7 million. So that's why now the answer is, from 1962, I've been telling people, you must not leave our children with the problem of contested elections. Akatambi ako kolabye kagatta ku katambi kali ke nasoose nako. Awo President Museveni yabadde ayogera ku nsonga y'okuba nti yeekokola opposition eno agamba obubbi bweriko naye kennyini tabulabanga. President Museveni agamba mu 2021 bamubba akalulu ne Ssekubba yenna mu Kampala wano. Era ng'agamba nti ab'opposition bano baakubisa obululu obuli fake akakadde kamu wali ku Nkrumah Road. Bwe bamala ab'opposition ne batumya obululu obulala akakadde kamu emitwalo 7 okuva e Dubai nga byonna bagenderera okuba nti bamubba akalulu ne Ssekubba yenna. Bobi Wine bino nabyo yabiwuliriza bulungi era bw'atyo bw'abadde akutte bayiro inki abadde tannaba kubanga gwamu n'awandikira President Museveni ebbaluwa endala ng'amwanukula ku nsonga eno. Bobi Wine agamba in 2024 when he first made the ridiculous claim that he was cheated by 1 million votes, we challenged this election thief dictator Museveni to a transparent audit of the 2021 election. Of course, he never responded to our letter, knowing that he would be exposed. Bobi Wine nagamba nti mu 2024 bwe twasooka okubanga tuwulira omukulu ono ng'ayogera ebintu ebyewuunyisa n'okwewuunyisa tiyali abbiddwa obululu akakadde kalambirira, twamuchallenginga ne tumugamba nti at least tugende twebale mu kalulu aka ka 2021 twamugamba nti twebale era ebbaluwa eyo gyolaba ku screen Bobi Wine yagitaddewo. Kati Bobi Wine agamba bwe bawandikira President Museveni ebbaluwa y'okumugamba nti oba ogamba nti twakubba jangu twebale, Bobi Wine agamba nti President Museveni ebbaluwa eno teyagiddamu. He now claims that in fact he was cheated
by 2.7 million votes. This is the very person who engaged in shameless ballot stuffing, changed DR forms, abducted our polling agents and committed many other crimes before declaring himself winner on gunpoint. What a shameless man. Bobi Wine n'awandika n'agamba nti bwe tumala okumuwandiikira ebbankaluwa yagitunuulira kyamuli, wabula wamala ogitunuulira kyamuli ate wuuno yavaayo agamba nti twamubba obululu obukadde 2.7. Bobi Wine n'agamba nti muntu y'omukavuna ye yakwatanga abantu baffe n'okubeera nti abaali bazze ku polling stations ngaba agent okuba nti batubalira baggibwawo n'ebikolwa ebirala ebiswaza ng'ebyo. Bobi Wine n'agamba nti kyewuunyisa nti muntu y'omu yakola bino. Mukadde ke kamu Joel Ssenyonyi naye bw'alabye ebigambo ebyayogeddwa president w'eggwanga ebyokubeera nti opposition yabba akalulu ne kunakuna, Joel Ssenyonyi awandiise statement ebadde ya bigambo nga 5. Sijja kuvuunulako kigambo na kimu kubanga Joel yabiwandiise. Agambye nti is it old age or just kwekaza? Bigambo bya Joel Ssenyonyi ng'abiweereza president okwebuuza lwaki yavuddeyo okwogera mu ngeri efaananako bweti nti opposition yabba obululu obuwerera ddala obukadde 2.7. Akira akatambyako kenkulazeeko ko awe mabega mukwano gwange badde nyongera kukubira torch wamu ku mbeera eyatuuse ku mukulu bwe yabadde ayolekedde wali Katakwi Kapela Byong mukadde kamu ne Amria omukulu Robert Kyagulanyi Sentamu ekiro ekikeeseza olunaku olwaliro. Kibadde kiro kiwanvu ekijjudde okuluma obujiji, amaziga amangi agakulukuse era nga n'omukulu naye kennyini atulise n'akaaba oluvannyuma lw'okuba nti abasajja baakasuse akakebe ak'omukka ogubalagala wansi w'emmotoka ye nga mu mmotoka munda mwali ne gusaasaanira wonna. Last night, as these criminals directed tear gas at our vehicle to ensure that we do not proceed to the hotel we booked for our night stay, our bodies are hurt, but our hearts are stronger. The justness of our cause keeps us going, even in the face of all this madness. Bobi Wine n'agamba nti ensonga kavuna eyandibanga wadde yatuukiddwako bino byonna n'asigala ng'ayimiridde. Agamba nti agamenyi g'amateeka gano gaamukubye tiyagasi mu mmotoka era nga gabadde kye gagenderera kya kumulemesa kugenda ku woteeri we yabadde abuukinze. Bobi Wine atukakasiza nti omubiri gwe gwakoseddwa ne banne abasigadde n'emitima gyayongedde kubanga giguma ne gifuuka okubeera ggumite ekitenkaanika. Mukadde ke kamu n'agamba nti obutuufu bw'ensonga gye baliko eya struggle n'okulaba nti bakyusa Uganda eno ne sekukyusa yenna yekyabakuumye okusigala nga bayimiridde era ng'emitima gyabwe tegitiddeemu yadde yagala gaana. Mukadde ke kamu Bobi Wine annyonnyola ne ku mbeera yabadde ebatuuseeko awo when the military and police had blocked and hounded away from Amoria district. A few moments. They had paid for and booked accommodation to spend the night. They decided to count their losses and travel to Soroti. But in Otuchopi, that is where they were about to enter Soroti city, the military and police blocked them one more time. So Bobi Wine yabadde annyonnyola ekyokubeera nti eri abasajja baabagobyeyo ne babalemesa n'okubeera nti basula mu woteeri mwe babadde balina okusula. Wabula tuba tuli awo we babadde batuuse we bayita Otuchopi ate era abasajja bazzeemu ne babasalako okubalemesa okuba nga beesogga Soroti. Kati Uganda Police evuddeyo nebaako ekiwandiiko kyewandiise ng'ennyonnyola ku mbeera yonna nga bwe yatuuseewo era nga njagala ekiwandiiko kino kye mba mpitamu ku screen. Omukulu gw'olaba y'omu ku bakulu y'omu ku batwala mu poliisi era ng'ono mwogezi. Kyogera ku mukulu SCP Kituuma Rusoke, omwogezi wa poliisi ya kuno.
aina obubaka okuyita mu poliisi bwe bafulumiza olunaku olwaleero. I think let me have a screenshot of the press release from the police. Yes, exactly, this is the statement. Bagamba bwe batinga police statement on incidents of political activities involving the NUP presidential candidate in Katakwi and Kapelebyong. Nti bawa statement kwebyo ebyabaddewo nga omukulembeze wa NUP ali Katakwi wamu ne Kapelebyong mu kiseera we yabadde alina okuba nga akubira campaign. Bagamba today 17th December 2025 the NUP presidential candidate Honorable Robert Kyagulanyi was scheduled to conduct campaign rallies in Katakwi district at Toroma Primary School and Toroma Town Council, Okoromengin Primary School, Katakwi Town Council and Usuk Sub County. Bagamba nti olunaku lw'eggulo nga 17 December Robert Kyagulanyi owa NUP yabadde alina okuba nga akuba campaign mu district ye Katakwi ku ssomero lya Toroma Primary. Mukadde ke kamu mu Toroma Town Council era nga yabadde alina n'okuba nga agenda mu Toroma, yabadde alina okubeera Katakwi district ku Toroma Primary School nga mukadde ke kamu alina n'okugenda ku Toroma Town Council ku Okolomongin Primary School, Katakwi Town Council wamu ne Usuk Sub County. Kati police egamba bweti in Kapelebyong district, the scheduled venue was Kapelebyong Primary School, Kapelebyong Town Council. Nti bwe tudda mu district ye Kapelebyong okusinziira nga bwe baali bateeseteese Bobi Wine yabadde alina kukubira campaign ku Kapelebyong Primary School mu Kapelebyong Town Council. In Amuria district, the previously agreed campaign venues were Amuria Secondary School and Orongo Town Council playgrounds. At police egamba nti bw'otunula mu district ye Amuria baali bakkiriziganya nti alina kukubira campaign ku Amuria Secondary School ne Orongo Town Council ekisaawe. Honorable Robert Kyagulanyi arrived from Kumi via the Gweri Toroma Road en route to Toroma Primary School, his first scheduled campaign venue. Along the way, he made two unauthorized stopovers at Gweri Trading Center and Omasatite Trading Center in Soroti District. At police wano yo negamba nti evunaana oba yemulugunya ku kyokuba nti Kyagulanyi bwe yabadde nga azze ng'ayise ekkuumi wali ku Gweri Toroma Road ngadda ku Toroma Primary School yasoose n'ayimirira kye batakkiriziganyako bo ng'abasirikale. Yayimiridde ku Gweri Trading Center ne Omasatite Trading Center mu Soroti. He arrived at Toroma Town Council at about 13:40 hours. Instead of proceeding to the agreed venue, he addressed people along the roadside in Toroma Town Council, contrary to the approved campaign plan. Police egamba we yatuuse mu Toroma County oba Toroma Town Council saawa zaabadde ziringa mu 7 awo n'eddakiika 4. Ti mu kifo kya ye okweyongerayo ate era yasoose n'ayimirira n'akuba campaign wano, ekintu kye batakkiriziganyako bo nga police. Bagamba nti he later proceeded to Katakwi Town Council for his second scheduled rally. However, upon reaching the Moroto Soroti Road Junction, he declined to proceed to Okoromongin Primary School, the agreed campaign venue. Ne bagamba nti bwe yatuuse e Katakwi Council oba yabadde ayolekera Katakwi, bwe yatuuse ku Moroto Soroti Road Junction n'agaana okweyongera ku Okoromongin Primary School we babadde bakkiriziganya ne police nti walina okubira campaign. He had a standoff with security officers over 30 minutes, thereby disrupting the planned activities. Tekisegezaawo yamazeewo eddakiika 3 nga yeegugunga n'abasirikali, ekyamuleetedde okubeera nga tasobozesebwa kubanga akola by'alina kukola. Following the incident, the candidate was advised and guided to proceed to Kapelebyong district for his next scheduled rally. Honorable Robert Kyagulanyi arrived at Kapelebyong Primary School at about 17 hours and the rally ended at around 17:50 hours. Nti kati wali akavuvungana akaabaddewo bamusabye yeeyongere mu district ye Kapelebyong era yatuuse ku ssomero lya Kapelebyong ku ssaawa 11 ez'akawungeezi ennyini era rally neggwa ku 11:05. Due to time constraints, the candidate did not proceed to Amuria district to conduct the scheduled campaign rallies. By the time activities concluded in Kapelebyong, it was about 18:00 hours, which is beyond the authorized campaign time. At police egamba nti bwe yamaliriza byonna bye yabadde alina omumaliriza teyasobodde genda Amuria district kuba obudde bwamukwatidde Kapelebyong. After Kapelebyong rally,
Honorable Kyagulanyi was guided to use the Kapedebeng Road. Upon reaching the Akowa Amuria Road, security advised him to use Achoa Akotomait Abereira Wera Town Soroti Road for safety and compliance purposes. The candidate declined these guidelines and instead stating his intention to proceed to Amuria Town, which was declined by security agencies as it was outside the authorized campaign time. So, abakulu ne bannyonnyola ne bagamba nti kati omukulu obudde we yabadde amaliriza ekapalibonga awo ekaperebyonga yabadde ayagala kweyongerayo Amuria. Ne bamuyimiriza ne bamugamba ne babako enguudo ze bamugamba z'abaakwata asobole okutuuka e Soroti, wabula n'abigaana. Kati poliisi yeegamba nti yo byonna ebyagenze mu maaso byabadde byakubeera nti omukulu yadde ayagala kudda Amuria, ne bamuyimiriza, which was declined by security agencies as it was outside the authorized campaign time. Obudde bwa campaign bwadde buweddeko nga tebasobola mukkiriza kudda Amuria. Kati poliisi egamba nti byonna ebyabaddewo byebyo nga wembikusomedde n'okubikunnyonnyola era nti bye bituleeta okutuuka mu mbeera eyo. While ewabeera ekirungi wabaawo ekibi, oba ewabeera ekirungi tewabula kibi, ewali amaziga tewabula ssanyu. There is this moment that happened mu kiro wakati mu kavuyo konna akaagenze mu maaso. The crested crane yazze oba giyite ŋŋaali. Eno mukimanyi bulungi ebeera ku flag ya Uganda. Era ng'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu mu campaign ze ekintu kyasinga okuba nga akulembeza ye flag y'eggwanga. Era bw'oba weetegereza nnyo campaign we ziba zigenda maaso abantu baba bakutte flag. So crested crane eno gy'olaba yazze ewaabadde omukulu Kyagulanyi Bobi Wine ekiro we baabadde bali. Nevunnama emirundi egiwerera ddala 3 nga bwekka bweyambuka. Bangi bakimanyi ng'ekinyonyi eky'emirembe, era bangi naddala ku side y'enkyukakyuka bagambye nti kano kandiba akabonero akalagira ddala nti ono ye mulonde, era nti ebijja mu maaso byandiba eby'emirembe era ebirungi ebitenkaanika. That is from NUP fanatics, at the same time supporters and those that affiliate to the same struggle cause. Omukulu gwolaba ku screen ye Sa Masayas Walukagga agamba nti bannange tusabe bwe kataligirya bw'oba weetegereza ekintu kyo kyandibanga mu maaso awo kyayengedde dda. Musabe sala buli omu wasapule gisaba w'omusaalo mwenna mwekwase Katonda ruling ya kumande tusuubira fairness okuva mu high court kubanga ebintu byaffe biryoke bwetabeera political decision ebintu byaffe biryoke tuyako nga waliwo ekinyigiriza naye biryoke biri very okay. Kama bannabusiro basuubire ansa entuufu okuba nti nno ogenda kuba odda ku ballot paper buto. Omulamuzi Simon Peter kino bagulimu nti ajja tuwa luli oba judgment entuufu kubanga amasomero gonna gye nakolera gawandiika electoral commission yakolera wano nafuna obubone bwebuti Sendolesi gyenkolera ne babawandiikira n'obubone bwenfunye ne babawandiikira ne National Council for Education neyo ne certifyinga certificate yaffe etwa equivalence ya senior 6 ate aba ne equivalence ya senior 6 alaba kubanjaki. So mu bufunze ndi mukunti omulamuzi agenda kutuwa ekituufu tubirabye bulijjo. Asias Walukagga for you naddala ku mbeera ey'obunkenke ekyali mu mitima gya buli muntu. Obunkenke bwo bukyaliwo okubeera nti kooti erindiriddwa okusalawo olunaku remande awo tubaawo ewa Sa Masayas Walukagga. Omukulu ono ye Honorable Ssegona bwe babbinkana era bwe babadde balina okuvaawo newankubadde nga kooti yekyalindiriddwa. Honorable Ssegona gy'atambulira emabegakawo yabadde agambye nti ayagala Nuupu emwenda osinge engeri gye kiri nti Walukagga yaggyibwa mu lwokaano. Naye ate ebigambo byatandise okwogera
oba binaasanyusa bakulu ba NUP bamwendo osinge oba byandi mukosa bukosa omukulu agamba nti ayambye nnyo nupu okubanga etuusa awo weeri era nga ebisinga ku bigenda mu maaso maanyige nabwe kityo yeewuunya bwewuunya baba bamuvuma n'okumusekeeterera enkya n'eggulo. Okumala emyaka gino 5 ekibiina kino kikoledde bino wammanga. Okusooka nga buli we tugenda poliisi etugaana nga n'abantu batya okutusenza mu maka gaabwe n'ensitula bannange abawera 1000 ne mbatwala mu maka gange Nakasozi we twatongoleza ekibiina kino. Kati mwabeeyita bannannyini kyo mumpulirize nga poliisi yeetoolodde amaka gange nga buli muntu omulala yenna atidde nze namire ekikere ne mbagamba mujje wange. Bwe twamala ekyo ekibiina kino nze nakiwa president eri abo abatamanyi abalowooza nti bamwagala nnyo okunsinga nze kennyini era yakibagamba abawulira muwulire buli alina amaaso alabe buli alina amatu awulire omwoyo kyagamba ekkanisa Kyagulanyi yennyini yakwegambira Ssegona nze namuleeta mu bintu bino kyovula bwe bamutwala eggulu ne bamuggalira mu barakisi abalala gye mutya kubanga teriyo busimu na kamera nze namugoberera ne mujjayo ng'abalala mwekwese omusajja oyo mwandi mugyeyo kubera emmotoka ezijja mutomera gwe vaawo mukwate bulungi tomukwata bwoti bwe mujja eggulu bamutwala e Nalufeenya nga mwenna mutya poliisi ya Kayihura kubanga teriyo byakwemulisa teriyo byakweragaalaga teri kwekubya bufaananyi na buselfi abamu bwenda beekubya naye omu namulaba yagenda ne ku malaalo ga kitaawe wa Kyagulanyi ne yeekubya selfi n'amalaalo nga yeepima ku ntaana y'omugenzi naye bwe bamutwala e Nalufeenya nze namugjayo ng'abalala mwenna mutyayo Kibalama bwe yakima ekibiina baayitanze bwe baayagala okukola constitution y'ekibiina baayitanze military court ng'etumalawo ng'emalawo abantu baffe nze najjawo court martial naye era omuntu agamba tiyakoze omuwendo munene nnyo okutaasa ekibiina nga bavuma Ssegona teri kivumo kyogenda kunvuma ne kinsala kiro teri kyabuwemu kyolimpemula ne kinsala fuuti ebyokuwemula n'okumokkola mubirekere ffe Basaalongo mwebyo byalema mubireke nze ne mmalirira ne nnemeza abantu mu nsenyi mwe zimuyita entobazi obwo obwongo buyita butono omuntu anaasuula gavumenti akozesa buwongo tagirya tteke nga bwe mpulira abamu bagamba twakoowa omuntu omu n'ayogera ng'ayogerera abantu 7 omuntu akwata ekiveera ekijjudde kasasiro n'akiyiwa mu kkubo n'alaba omubaka ng'ayitawo n'agala olaba ebyo by'okulembera nga nninga nze nsuula ebiveera mu kkubo bwe tunaaba ab'okukyusa ensi buli muntu ateeka okubaako byakyusa Pawulo omutume omutukuvu yawandiikira Tito mu ssuula ey'olubereberye olunyiriri olwokutaano n'amugamba nakuleka ekuleeti omalirize ebyasigalira abooluganda muŋŋumiikirize nkyaliwo nkole eby'ensonga omuntu ajjayo omuntu ateesa gwe bagambye nti yasinga n'akugamba tuleete Ssekibotte atukiikirire mu by'okumumunyala Ssegona jidde ku ssaawa nasooka kugira wano ku nkumbi eri abo abeerabira amangu kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo gwe bakubire bukubizi obagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya balina ebyokulya yogera ku daddies yogera ku binyeebwa amawogola yogera ku bagiya yogera ku cupcakes yogera ku donuts osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi
era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo, era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.